This is from Pantilla in the day, ebintu bino oli muna Uganda buli kimu okyagala olimu siru kirina amabina olina akabira nina akabira oyagala ki wanywedde shisha kimanyi naye ze defeat lwaliwo olina pasipoti yange namugamba mukwano njagala pasipoti yange ati ayambala ngoyo siwala omugamba dde onindi UK nkimanyi esaagala tatawo yani amanyi mbitegere sibikuwa nina emyaka 23 mbikuwa nesibyetaga bepi tukuyambe tukufunire n'akatabo ko Tifu wasoma naye Tifu kati oyagala we UK akakasa amanyi golwaki omanyi ayina emyaka eno oyagala mumanyi byayogera tebikwatagana oyagala iPhone oyagala buli kimu tubadde twagala tukuyambe osobola okuddeeka eyandese yansaba ekigambo eki hasifa njagala kusalako nvini ndala wovaanana kuwa ekyoyagala nemubuuza olina pasipoti yange nangamatambula nze ani atambula kakati hasifa kakati bwe tuba ani alina akatabo kali luddawa osobola wange madamu oyina enamba y'essimu ye kirina nesigyetaga namutadde lilla nfukulira kyawulira nesimu agala yeyakusazeeko enviiri yeyazisaze nabadde nzikiriza nabadde nzisibye ng'ezizo twateseza doni nemwakyayagala kwansonga ndi mutono manyi yannambula nandaba nayasamirira nayasama ozino zinaki zino omukazi omuwulire oyagala ki sente wenkuwatwala olina emyaka emeka wabadde okolera luddawa Abu Dhabi kyokka kyenjagala manyi airport bweri Abu Dhabi kyokka kyenjagala wabadde okolera kyokka Uganda ani yakuleeta Uganda ani yakuleeta manyi anti yani yamanyi tubadde twagala twogereko naye ajja tujje akutwale waka olabe ne ku mwana wo akatabo twagala pasipoti yo baji wobeera nayo obeera ne pasipoti yo kati tolina kikopo waneno nabuuziza Abudukokose Uganda omumanyi nangamba sikumanyi yanta iPhone 6 Abudukokose nina gwe natadde yakoze kyatayagala nti bulya nesikyagala Abudukokose yonna gy'oli natadde yatadde ebisiyaga omwagala omuwulira omufiri nze semwagala ndi nakyo ffenna tuli nakyo kiki kyenjagala gwoyagala kyoyagala nakukyalidde Asifa kiki omuwalabu mumanyi omuwalabu bebi omuwalabu mumanyi enambula yanzi nakola buli mumanyi kyembadde ngenda okumubuuza yayambala masiki nga gwe oba alina Balokuza president baba. Today is a monumental day. We thank God that we have met in person our brothers who were incarcerated. This is another batch of the many comrades that were arrested in Kalangala on the 30th of December last year. We can never thank you enough in words. We thank all Ugandans that put pressure to see that our brothers
come from Chitalia, we are with them today. I want all Ugandans to remember that hundreds of Ugandans are still languishing in different prisons, gazetted and ungazetted. Hello. Welcome. Thank you. Fred Aliwa. Fred huyu. Bana, you're welcome. Surgery aitawo oba tayitawo tesijja kutwalina kujja oba wekusukuma okumanyiriza oba ddala surgery ayitawo oba eri risiki ddala kisobola okuyitawo ensajja kufuna butunuzi kubanga naye okugenda nekibala byetaazi singa abateesawo naye bwaba ayiseewo ngaali surgery erina kubigenda mu maaso We are at the moment happy to welcome in our hospital. So everything will be okay. We will start processed first, and then I think it will be so good.